po jako akawuwo. But we have already handed him the Quran. Enfunda nnyingi ng'ebikolwa eby'obutujju n'okusingira ddala okubalukawo kwa bbomu olubeerawo obwanga bwolekezebwa nnyo abasiraamu era nga n'obulumbaganyi obaddewo ejjo ly'abalamu amannya agasinga okulabikira ku lukalala gaali g'abasiraamu ekintu n'okutuusa kati ekikyatuzze emitima gyabwe. Era ono y'omu ku abo ababadde beenyigidde mu kuwandiisa abavubuka abato n'okubasikiriza okuyingira mu bikolwa eby'obutujju wansi wa ADF. Bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okutuuza District Kadhi w'e Kasese omujja Minisita omubeezi w'ebyamawulire ne tekinologiya Honorable Godfrey Kabyanga Baluku agumizza abasiraamu ku nsonga eno nti ebikolwa bino si basiraamu bokka bye babyenyigiramu nga n'abenzikiriza endala babibeeramu nga kye balina okukola kwe kuyambako abavunaanyizibwa ku by'ebyokwerinda okufufugaza abantu abeenyigira mu bikolwa bino nga n'eggye ly'eggwanga erya UPDF bwe likola omulimu ogw'okulwanyisa abatujju mu ggwanga erya Kongo. Wengine wako Waislamu, wengine wako wa Katoliki, wengine wako wa Protestanti, wa Adventi, wote wako huko. Lakini mambo ya kusema ni Waislamu wanaua watu, hiyo sio kweli. And we as government, me I'm talking as government. I'm the deputy spokesperson of government. I would like to put it categorically clear that this war in Congo is not about Islam. It's about bad people. Abadde District Kadhi w'e Kasese Sheikh Abdallah Hakimu asabye munne amudidde mbigere okubeera omugumiikiriza ng'akola emirimu gye okusobola okutuukiriza obuweereza obulungi eri abasiraamu obusiraamu ate n'eggwanga lyonna. And to always aim at maintaining peace, unity and cooperation among. Agumiikirize ate asonyiwe ate ayagale nnyo obumu bw'abantu be. Bw'anaasonyiwa n'agumiikiriza emulimu gujja kugenda bulungi. Ye District Kadhi omujja Sheikh Musa Baluku aweze okulwana obwezizingirire okulaba nga abasiraamu babeera bumu ate mu mirembe. So help me Allah. Kyenyera okuteekako ssira mu kusookera ddala bwebwegassi okubeera kintu kimu era nga mufti wa Uganda nga bwe yatutuuza luli n'agamba tufube nnyo okulaba nti abasiraamu tubeera kintu kimu era nga bwe bagamba nti agali awamu tugali mu nnyama. Omukolo guno Minisita Kabyanga kwasuubirizza aba District Kadhi nga bw'agenda okwogera n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'emmotoka ezibatambuza era ng'omukolo guno gwetabiddwako n'abakulembeze b'enzikiriza endala era ng'abasumba nga bakulembeddwamu Pastor Robert Mugisha baliko bye boogedde. Mwebale nnyo okubanga mukyalina obumu nga tukwataganira wamu ffenna era emirimu gya Mukama gigenda mu maaso. Ssebo nze omusumba tasola ddiini yonna, oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli Mukristaayo, nze sosola ddiini naye mu byonna tusinza Katonda omu era omulamu. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kusabira Christmas eyoka. Era kusanga mu nsinzi z'omwenyini mwe beekusanga.